kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula. Kirala ekya program Sumulula ekyentambuza y'ebyobulamu era nga tuba tutunulira bintu ebyenjawulo byonna okuba nga ate otegeera mu bulamu bwo obwa bulijjo. Oba olina osobola okunootika singa oba ofunye omukisa okuba nga obyetaaze you can note. Oba osobola okurekodinga tomanya bijja buzino tukanga ate obyetaaga. Hafya abirina. Okay, now kakati omwezi guno tuyinza okuba twakyogerako oba nga twali tetukyogera nko Lese repeat. Ate mmanyi muno oli celebrate. Nkwewunyiza. Guno omwezi it is a breast cancer awareness month. Kakati lwakubanga omanyi obulamu bwaffe bwakwejjukiza ne mukisaga tumanyi ogamba tuli bakujjukiza kyobalanga n'oli omukulu oli top shata oli wajja agamba twalwana olutalo twatandika mu mwaka bwe guti buli mukulembeze yenna asooka n'akuzzayo gy'ovudde otegeere omanyi abantu balemerera oku appreciatinga yo bali lwansonga nti beerabidde gye bava so tuli bakujjukiza most especially ebintu by'ebyobulamu at some point tutuuka nga weevuga wekka kya butonde mu bulamu wo owuliramukko kutwanye otandika okuyignowalinga ebirwadde kubanga obitandikako olumbagana tebiggwa biringa lubaale so okuva nga omwezi gutandise ogwa October paka we tuli kati ebeera cancer awareness month era nga naffe tetujja kibusa maaso tujja kyogerako ti buno obulwadde bukyaliyo nnyo era ng'oggyeko skin cancer breast cancer yakyasinze okutta abakyala mu kansa zonna omanyi kansa wa bika byanjawulo naye kansa w'olususu yakyasinze n'agoberera ono mu bakyala okubanga ate nomuna etakwata bakyala bokka n'abaami abakwatiramu naye enamba esinga y'abakyala so official date celebrating on onaku z'ennaku z'omwezi nga 13 era nga theme eri ya Thrive 365 esiza ennaku ezibeera mu mwaka so olina okugezaako okulaba nga weekipinga oli mulamu ne tuyita mu obwo obulamu kyolina okumanya ku kansa naddala ono breast cancer bagezezaako okuva we batandika ennaku zino eza awareness oba ne twejjukiza oba ne tukola kiyambako era kireetedde okubeera nti kansa ono abakyala takyabattanga kintu kyotamanyiiko ebiseera ebisinga bwe twogera ku prevention ku ngeri ku symptoms and all that osobola otaasataasako n'owadawadako era kiraga nti enamba zigenda zikendeera buli okusinziira bwe zaali mu ntandikwa kakati eri omukyala yenna olabira ku kyobubonero nti wandiba ng'odivelopinze breast cancer nze baŋŋamba mubeeramu akazimbi gye bayita lamp musobola okubeeramu va ku kiri ekinyusi ng'omwana omuwala ebbere likula bukuzi oba okula mubamu ekimanyi kisimanyi omanyire ku ki kakiva mbuuza mubamu ekikaluba yaddewo egyo emyaka oyimbuuziza bye simanyi tufaayo gweddamu kyembuuzizza mubamu nga ekiyinja ekikaluba kyekyo oba weekanga oba toweekanga kiba kiruma nnyo okwekanga weekanga paka ng'okuze simanyi emyaka meka gyakomako okwekanga ne tukyekangira naye nga bambi kiri kiba kiruma omwana omuwala ng'akula naye kati kano kalampu oba ekinyusi ekibeera wano kibeera round oba okiwera nga kiri mu bbeere kaliko kabeera kali kasobola okukwata we kagadde n'okawe kazimbye kabanga akayinja kabanga empulunguse thank you naye kasobola okugenda nga keeyongera mu size and all that oba waliwo oba ojja kiyita wona wonna ketoloola ku tissue then wasobola okubeerawo change mu size ne shape y'ebbeere oba olina oba n'enfaanana yaalyo nga bwefaanana wayinza okujjawo change ku skin ku bbeere oba kyetuyita dimpling omanye ekikuta ky'omucungwa bwe kifaanana kibanga kirimu obutulituli so bwe weetegereza naddala wano ku nnywanto oba olaba nga mulinga omulimu obutulituli wayinza okuba waliwo obuzibu so wayinza okubeerawo n'ennywanto esobola okukyuka bwefaanana esobola okukyuka bw'oba ogyetegereza then waliwo kyetuyita peeling or scaly lisobola kutandikira no ku nnywanto erigenda nga lyeyubula oba n'obanga okuliko
scaling Ebigalagamba. weebale nnyo ebigalagamba. Some people balina skin eyo oba okiraba dry skin epeeringa bweti nebanga eriko ebigalagamba so osobola nayo gyegendereza. Then redness oba enywate nesobola okufuuka myufu nemyuka noba oli muddugavu oba ogira nga kale kyusa either ngaefuuse orange kitegeeza nti on fire oyinza obba oli mulwadde ate era kibeera painful kati kyekyo kyeŋŋambye dimpling obanga skin ebanga ya mugundi ya mucungwa bwotyo waliwo ekikyamu. Kakati kansa w'amabeere ono wanjawulo okusinziira wa waavudde. Asobola otandikira eri amata gye gakolebwa mu glands eyo, asobola okubeera wannywanto, asobola okubeera kati abasawo bakola check-up bajja mmanya atandikiddewa okitegeera. So okusinziira ku risk factors tujja kuba nyinza ebigambo biri tu scientific bijja kuba tebigasa naye manya nti gw'otwalewo omusawo ajja mmanya nti waaki teasobola okuba nga nywante eno yeri affected naye ate eri nga amata gakyasobola okuvaayo. Waliwo okubeera nga ku source kwennyini kwe lyonoonese wawulira nga mukozi operation go ne bagagirako ddala. Yes. Kati ku type ya cancer kwe kujja okuva treatment gye bajja owa omuntu. Kakati kansa ono ava ku kinga bulijjo etumanyi nti kansa cells zijja ezibadde zirina okukula obulungi ne zikula in an abnormal way ate ne zimultiplyinga nnyo ne zovertaking rather ne zoverpowering ennamu. Basically cancer inaina bwate wa developinga. Kwa buli maina cancer cells. Yes. Kati kasita zikula obubi nga ziri nnema obanga nfu kati awo nga zireeta obuzibu. So tujja mmanya nti ebikireeta of course hormonal lifestyle and all that. Naye ekyewuunyisa abasawo ekibeewuunyisa nabo bagamba mulimu abantu abalina risk factors. Katugambe kwenjogera ku risk factors nti hafi okusinziira bwe yeeyisa bwati kyamwanguyidde ofuna kansa naye ate mulimu omuntu ng'ate nezo risk factors tazirina naye n'amufuna. Katugambe mu family history mamange yalwalako breast cancer nti nange kisobola okunyanguyira okumufuna naye tojja kwesanga nga mufunye naye nga ne family yaffe temuliimu tewaliwo lifestyle gye neeyisa nti kindeetedde okufuna breast cancer. Tekyo nakyo olumu kisumbuwamu. So omuntu asobola okunyinyonnyola buli kimu naye nga tewaliwo nsonga lwaki amufunye. Kakati abakyala nga bwe ŋŋambye abali at risk, abakyala tuli at risk. Ate era ne bwogenda okula risk nayo weeri okufuna breast cancer. Then waliwo kye bayita personal history of breast condition. Mulimu ebbeere lyo nga lyalwala byalyo naye nga si cancer. Eryo nayo it can easily develop cancer cells. And then personal history on breast cancer, ebbeere erimu lisobola okuba nga lyalwala cancer ne balijjanjaba naye neddala lisobola okukwatibwa. So oyinza obuteeyibaala. Then family history njogeddeko oba maama oba muganda wo nekitambulira omwo. Of course ne genes, abantu abali baddeko nga wafunako ku bujjanjabi oba radiation, wafunako kansa yenna oba radiation yonna naye nga bakuyisaako gundi wano mu kifuba osobola okudevelopinga breast cancer. Then obesity, omugejjo nabo balina bali at risk. Okulwawo omwana omuwala okwanga ogenda mu periods kisobola omuleetera okudevelopinga cancer cells. That is below the age of 12. Kasita atandika periods mwala oba empulira nti myaka 8, 9, 10. So naye as a parent oyinza okkinootinga in case waliwo ekigudde osobola okuddayo n'ogamba naye omwana wange yagenda mu periods maybe kyekireese obuzibu because kasita agenda mu period that means ayinza okuba tanamera n'amabeere naye omubiri gutandise okukula so kisobola okuleetawo obuzibu. Then waliwo okutandika menopause ku myaka ate emikulu ennyo omukyala n'alwawo okulekeraawo naye asobola okwanguyira okufuna cancer cells. Okulwawo okufuna omwana asooka olina myaka 3 okudda waggulu wafunye first child body yatuuka dde okukula okumakinga omwana eri products zino zi mammalian glands zirina okubeera nga zitandika okukola amata gano kati gali omwo tegalina purpose. Kyekyenga embembu kansa za njawulo ezikwata ebbeere
gasobola obbeera omwo nga gali useless naye nga galina okuba nga gafeedinga kati ayinza developinga cancer yaveeyo wansi ku gye bakolera amata then okulwawo omuntu nga tafunangako ku lubuto nabo bali at risk okufuna breast cancer waliwo kye tuyita postmenopausal hormone therapy naddala abantu abakyala nga bagenda bw'osomako omukyala baba bagenda ogenda mu menopause challenges nyingi nnyo ze bafacinga kati abamu batandika okufuna treatments ezo eza hormones agende nga azibalansinga kati olumu eddagala eryo liba exposinga ku gundi n'okukozesa omwenge oguyitiridde so kyekyo kyenkugambye nti conditions mulimu lifestyle mulimu environmental ne hormonal so byonna nga we tubyogeddeko kyosobola odiringa nakyo kidiringa nakyo exercising tokkiriza kugejja mugejja ogwo gukusukkako omubiri nga tosobola kubeera in control na mubiri gwo as omukyala kubanga obuzibu busobola okujjira so bingi byetusobola okutunuulira but oba okusinziira ku byenjogeddeko noddayo noweecheckinga you as a person nekisobola okuyambako obulamu ne butambula bulungi there's a lot you can know olunaku olwaleero bwenga omuntu naye ate bw'omanya the earlier the better bw'owulira ekintu kyonna nga tekijja olaba lampu ekintu kirizimbwenyigenyigemu weekwateko gwe ng'omuntu okawulira ate kabeera painful ako akantu naye okimanyi waliwo time bw'otuuka n'ofuna ekizimba nga totamanya nti olina ekizimba kyova kirungi omuntu ne beekebera it is your body weekebere bulungi nnyo musobola okgenda bungi nnyo mukwano gwange Mary yadina obwo obuntu naye nga surprisingly bwali tebumuluma naye nagenda namukola operation ne babujjamu busobola developing into breast cancer kyovula nze nebuza asajja badduka mukinabiro mwenyigako ddi bakola yuti bagenda bugenzi nafuluma omusajja agenda mukinabiro kikabbiri nga afulumyeeyo nogakala okuna basiganyo onabi naye kati onenyigako ddi nawe guba mutwe guno oyinza obba oyina kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu puroguramu Sumulula.